Kabanda munafu nnyo ate mu buli kimwana era abantu abasinga basinga okuwalampa ojje weegendereze. Kabanda abantu basinga okuwalampa abayinako bubeezi fitina bamusinga buli kimu. Omusajja aliraana Museveni mukalulu kano ebifaananyi mbiraba nga aliraanye pulezidenti yawe. Kale manyi kye bayita okwetega. Kabanda kyali ku leve yeetegewa Museveni. Ngate mutabani we bakubabiri wamu. Genda obuuze ku parliament baliyo omubaka amwenkana okwetega. Okwetega? Buli okwetega genda obuuze nti parliament ya Uganda mubaka kyasinga okwetega ku bakulu. Ekyokubiri obuuze mu parliament ya Uganda mubaka kyasinga okukuba oluseke. Mu bakulu bajja kukubuuza. Kyogamba ffe bino bye tuli tulina luseke tulina buno buslozi. Ina musingi ki? Amanyi Eddie ekintu ky'okukola omusingi kikulu. Naye oli mukwano gwamu mutata tetugaana tetukatidde kitegeeza ki? Amaanyi aba nago galiwa kubanga amaanyi tugakozesa mu kulwanyisa balala. Gwe Kabanda engeri gy'oyinza okulagamu abantu nti oli w'amaanyi abeekasambya baagala nnyo disitulikiti lagira bagibawe nga Bayibuli kakasa abantu b'emubende bagenda kutaayiza Kabanda n'abantu be. Ogenda kulungi Kabanda tannaba kuba w'amaanyi ate onongamba nti Kabanda w'amaanyi okwenkana Benabugembe. Pozolial State Minister yasooka kuba senedda ono yayita w'amaanyi oba w'amaanyi tubyawula mubale wa sipiika tebakonkona babeera wa Museveni bagira bati wamawula naawe oyinza ogenda wa sipiikira ne bakwaniriza nange nenfuna yakafaananyi enkafuna okiwulira ngoma ye bwetandika okunoonya abeyo nga naawe osobola kugamba yawula weeyita w'amaanyi oba oli w'amaanyi. Nze nagamba abantu nti omuntu akutega n'ebbaaluuni awo mu mulyango ekibaaluuni n'okitya n'akiteekako n'ekigoye naye ng'ekibaaluuni ekyo okuggwamu omukka okifumita kakwaso kaataano. Kakati Kabanda oyo nze mulabira ddala nga bw'olaba bbaaluuni. Kabanda David mulaba nga bw'olaba bbaaluuni kubanga ndaba n'ebintu bingi ate ebiseera ebisinga amala kwogera n'alyoka alowooza. Naye gwe mbiralo yali akoze laale n'atayogera ku Bashir. Mufaaki kikyaga emmeeme gyesula amagulu gye gakeera. Asula alowooza Bashiri kati asula alowooza Bashir aga omusajja oba ndi mukola ndya namugamba Kabanda ogenda kufa tontadde mu nkwawazo ogenda kufa tontadde mu nsawozo kuba sijaamu. Kakati ekyo kyo kijja kufanga kimuluma kuba tagenda kufunayo lunaku lwenkolera mu nkwawaze. Kubanga mbadde naye nga mukwano manyi n'obwongo bwe bukoma baida okusinga abantu bonna. Manyi kyasobola ne kyatakola ki? Nkyatasobola. Ate ne bino by'olaba akozesa eby'okwetega Kabanda alina maanyi ki ng'ojjako okwetega ku banene abakozese oba akozesa omukisa ogwo okwongera okukangakanga abantu n'okunyigiriza abantu abalala. Kabanda ayinza okugamba nti alina amaanyi ge ayinza mu mbeera yonna bw'aba nga talina weeyekutte bw'ati ayinza okusavaivinga bulamu bwaffe ayinza alina sebe emmotoka lidikka. Haji tewagenda mu kamyufu wadduka kiki akamyufu saakagenda yalimbi akamyufu saakagendamu sinze nno nzekka naye kati nze nja kweyogerako nga nze waliwo n'abalala b'enaalemu abatagenda mu kamyufu. Yes ekyokulabirako omukyala Aisha Sekindi minisita w'ensonga z'amazzi minisita teyajja. Haji Bashiri minisita Haji Bashiri si minisita anti ngambe Haji Bashiri ne minisita MP ne minisita teyajja. Omukyala Florence Nambozo Wamala omubaka omukyala wa Sironko ye Minister of State wa Disaster Preparedness teyajja mu kamyufu akeenaalero. Ye Kayunga omukyala former minister Aiderius Nantaba teyajja badduka ki yade kakati fwe tukyewozaako kinga n'abakagendamu badda waliyo ekyokya anti n'abakagendamu akamyufu era baakomawo ate kati ba independent nga ffe baatusanga kati ani mugezi. Haji emyaka 4 temukyasobola kwesiganjo ya kitammwe kugamba nti waterese ekintu kye kiri seefu obwesigwa ani abuyiwa. Anti bwe nkugamba ne bw'oba taata wange bwe nkugamba nti muzeeyi ofulumye ebweru naye kanzu gy'ofulumiddemu okusinziira ku mukolo gw'ogenda ku njulifu
n'okuba empaka oba omanyidde taatawo bw'ogamba muzeeyi Museveni nti ekibiina entegeka gyekitegekemu akamyufu si ya bwenkanya tugenda kujja kigenda kujja ate ne kiba tubaniriza abasawo ne bannyawo mwenna gye musinzira okubanga mutulaba tuli Kampala sebo kati tutambula ne tuva eŋŋendo baasi namba nga mugenze kunona interview mbanirizaako mwebala okubanga gye muli olunaku olwaleero wetudde naye wanagenda kweyanjulira amanya wamala okweyanjulira amanya of course tugenda kuwayamu 2-3 kakasa gwe munambende municipality naawe oli eyo mitala w'amayanja obawa ene emboozi egenda kukwatako singa onaagiwa obudde ogenda gitegeera abasubscribing mbeebaza abasharing mbeebaza ababeera mu comment section mbeebaza nga bweri slogani yaffe nti sitera kuleeta beenaaliemu ensonga ze tuba tunyumyako ziba za ssekinnoomu kubanga pate ono si yagitandikawo kati bw'anyumya ku pate tanyumya mu bigere bya pate nga pate oba gyagwa oba si gyagwa aziro nga zensonga azinyumiza nga ziri ku levo ya wansi eyaffe abawi b'omusolo nabawa ensonga ne mbagamba bwamukyaza ava eno yakuwadde ebigambo kakati mbuuza Mwami Museveni amalako wano tujja ebyange ebiva mu mutwe nembikubuuza nonziramu kati gwamanyi lwakuba omukisa kyenyina sinnayo kyesesaako omuntu wano bino baga nti yayokyeza tojjukire yayokya mbuuza kadi singa togifuna kati akyejjusa anti omwana yamwegayirira gyamubuuzeeko yagaana nga wagamba toli njagala nange nkulaba bulabe buuza kuba tulaba mikwano gyaffe mwenna abatulaba essaawa eno mbalamusizaako ate naddala abantu bange abamubende Mubende district nze sitera nnyo gyawulamu Mubende district eri Mubende district mwemuva akatundu aka municipality mwemuva akatundu aka municipality lwakuba nti nsoosowaza abantu bamubende municipality kubanga nze be bansindika ng'omulwadde naye mpuliranga obumu bwa Mubende district yentabiro y'ebirungi byonna bye tuyinza okufuna niye mutuukako ndikyo abantu baffe mbalamusizaako nnyo ate era ssebo njagala okubayozaayoza abantu baffe okubeera nga tutuuka ku final z'amasaza pozi Nakayima boys kubanga bw'oyogera ku Mubende district oba oyogera ku Buweekula ng'essaza lya Ssaabasajja kubanga Mubende district yonna ekolebwa essaza eri okwawukanako ne bannaffe abalala gyoyinza okusanga essaza limu ng'eri essingo nga lirina ate district 4 fe essaza limu district ki district ye district ate yedyesaza ate era lyessaza kati tulina bwogenda tukutulamu kati njagala kwebaza abasajja abo batulabiza ku ssanyu batutuusizza ku faino ate omulundi guno emikisa ndabanga egiri mu kyenaana okutwala abasingo baze ne nabo bagamba kaakati muve ebule n'ebweya abaana b'ebuweekula abatabeera Mubende oba oliriddawa oba oliriddawa tuwagire kankubulire omusajja w'ekkata baamubuuza olumu ng'ali mu nnyonyi we bajja ekirowoozo ekyokuteekateeka final za World Cup n'agamba nti lumu baali batambula nga balina gye bava ne boogera ku ggwanga lye n'agamba kati abantu bava bagamba kata nsiike eyo eririddawa nono nekimuluma nnyo okuba nti waliyo n'abantu omanyi waliwo abantu abalowooza nti kati fe oba tuli wano mu Uganda nti abantu bonna bamanyi Uganda tutambudde ensi nnyingi nnyo nga tebamanyi Uganda tebagiwulirangako ng'ogamba from Uganda agita Uganda nga tasobola nga takiwuliranga nako kakati omusajja n'agamba nti yalowooza ki kyosobola okukola omuntu nataddamu kwebuuza nti kati eririddawa kikulu ekyajja kuteekateeka finals zaki teekateeka World Cup ensi yonna eve gyevudde n'abatazze babeere eyo nga bawulira nti kata mu season eya World Cup nga bali ku kigambo kata nolwekyo ebyemizannyo kati ku bantu abaagala ebyemizannyo bagenda kuwulira Buweekula bagenda kuwulira Buweekula yetuuse ku fayino kati fe tuba tuteekamu ssente
mu ttiimu tetuteekamu buteesi mulimu ebinene ebivaamu ate nga bigasa ekiki ekitundu waliwo n'omuntu ayinza okuwulirira awo neyegomba okujja okuinvestingayo ebuweekula naye nga buweekula yasoose jiwulira ku mipiira awo kyokyo kyova olaba ŋŋamba abantu nti ebintu ebirala ebitwawula bwe tubeera mu mipiira gy'amasaza tubireke tusooke tube bumu ekyo nno kikulu ebitwawula byonna oli wa nupu yes omulala w'NRM omulala wa DP oli mukatuliki yes omulala musiraamu omulala mulokole omulala museveniside oli muganda abawagira omupiira guno bonna baganda omulala munyankolo omulala mukyomula naye bwe tujja mu nnyumba eno tuli mu mizannyo gy'amasaza tuba bumu naye ogenda okulaba abantu abamu nga ne bw'aba azze mu ttiimu ne bw'aba agenze gikyalira ate alina kyayagala okuyisaawo nga interest ze zakulembeza okusinga okukulembeza ekyemipiira okusinga okukulembeza kino omupiira gwagalenga gwo regardless gwagalenga gwo n'ebirungi ebivaamu nga tutataddeeko kakwakulizo konna awo kikulu nnyo ekyo haji tewagenda mu kamyufu wadduka ekiki akamyufu yalimbi akamyufu saakagendamu sinze nno nzekka naye kati nze nja kweyogerako nga nze waliwo n'abalala b'NRM abatagenda mu kamyufu ekyokulabirako omukyala Aisha Sekindi minisita w'ensonga z'amazzi minisita teyajja Haji Bashiri minisita Haji Bashiri si minisita anti ngambe Haji Bashiri ne minisita MP ne minisita teyajja omukyala Florence Nambozo Wamala omubaka omukyala wa Sironko ye Minister of State wa Disaster Preparedness teyajja mu kamyufu akenaleero yekayunga omukyala former minister Aiderius Nantaba teyajja badduka ki yade kakati fwe tukyewozaako kinga n'abakagendamu badda waliyo ekyokya anti n'abakagendamu akamyufu era baakomawo ate kati ba independent nga ffe baatusanga kati ani mugezi haji emyaka 4 temukyasobola kwesiganjo ya kitammwe kugamba nti waterese ekintu kye kiri seefu obwesigwa ani abuyiwa anti bwe nkugamba ne bw'oba taata wange bwe nkugamba nti muzeeyi ofulumye ebweru naye kanzu gy'ofulumiddemu okusinziira ku mukolo gw'ogenda ku njulifu n'okuba empaka oba omanyidde taatawo bw'ogamba muzeeyi Museveni nti ekibiina entegeka gyekitegekemu akamyufu si ya bwenkanya tugenda kujja kigenda kujja ate ne kiba nti bonna abasinga abagenda kuba nalaba Mwami Ssekikubo yakuŋŋaanya 200 ne kiba ebibiri gwo bimanyi ate bwe kyatuuka mu Mubende district ne kisukka Embende twababuulira ne tubagamba nti bannange ekiteekateekeddwa Mubende embeera ya omusajja gwe bayita Kabanda kuvaayo asalewo ani anaayitamu ani anaagwa kubanga ye Kabanda akuba bamusinga akuba bagezi abalina kye bamukirako kati problemu awejja ekisooka si mugezi nnyo Kabanda kakati ate ayagala basinga kali naawe kubamu akafaananyi ba MP banaalekawo banaaba bafaanana batya n'embiranye yamwevaawa tewali mbiranye embiranye eva ku ego tewakuba kati gwe teeberezaamu ze ndi mubaka wa Mubende municipality oli weekasambya nga tannannumba nti yazze mu constituency yange gw'obadde Mubende obeerawo gwali owulidde nga nze mulumbyeko ki naye ye buli kaseera nga yajja akukakkanye eno gwe mu constituency yo akusalirewo omanyi omuntu bw'onootuuka ku level y'okugamba ndi Haji waliwo ekiteeso ekijja mu palamenti n'ekyetaaga okiteeseeko bwoti waliwo ensonga eno beera ku sayidi bweti then nze mba sikyali mubaka wa palamenti baba kutegeerera omanyi mu psychology tugamba nti abantu babiri ne bwe baba ba identical twins nga bafaanaganira ddala ne mu kubalaba kungulu basobola okwawukana mu ndowooza nga bakulira mu lubuto lumu ne babazaala omulundi gumu ne bafuluma nga bonna bafaanaganira ddala
naye basobola okwawukana mu ndowooza. Era tugamba nti bw'osanga ng'abantu babiri nga balowooleza ddala ebintu byebimu mu kiseera kyekimu, ng'ono kyagamba n'ono kyagamba, Bashir kyagamba ne Eddie kyagamba, era kye bakaanyaako, kitegeeza omu ku bo abatalowooza. Abamusiru abatalowooza abaali ku byamulala, abaali ku ntoli. Abaali ku ntoli. Ate nga nze ekintu kye nagaana era kyenjagala nfe nga Mukama takinduzizzaako, be bantu okunnonda ng'omubaka wa constituency emu ne ntandika okuzinira ku ntoli z'omuntu omulala. Ekyo wakigaana? Ekyo nakigaana. Nagamba abantu olunaku ne bwe lukya nga Kabanda yasalawo abalina okuyitawo nga ye yasigaddewo okusayininga nti Bashir afuuke MP, nga kineetaagisa kuzinira ku ntoli ze, wakirindekayo okuba MP. Mwafa kinga mwali ba mukwano mu kusooka. Gamba kubanga omuntu ayinza okugamba nti Haji lwaki oluzi lwakimangako tokyalukima, lwagendamu enkonge, mazzi gasiikuuka gayonooneka. Amazzi gasiikuuka gayonooneka. Amazzi gasiikuuka. Okiwulira? Kituufu. Kubanga ebiseera ebisinga kankubuulire, abantu be tubeera nabo baba balungi nga balina kye banoonya. Ate ebintu ebyo bya bulabe Eddie nnyo, era weegenderezanga nnyo nga Mukama agenda akusitula. Weegenderezanga nnyo omuntu Mukama gw'alozezzaako ku ssente. N'atakyuka nnyo ku footoola balala. Nakweyisanga agamba nti esi n'omuntu Mukama gw'alozezza ku buyinza. Power. Tubalafu obusiraamu butugamba okusaasira abantu ba mirundi 3 bw'obasanze. Osanga omusajja abadde alina mukyala we ababeera bonna n'amufaako. Ekiseera ebisinga omusajja bw'afiira n'abanepiini era tebatera na kuwangaala. Naye ffe eddiini etugamba oyo bw'omusanga mukole ki? Musaasire. Owokubiri, omuntu ng'abadde alina ssente ne zimuggwaako, mukole ki? Musaasire. Ekyokusatu, omuntu ng'abadde alina obuyinza bwebumuvaako, musaasire. Kati kankubuulire, abantu abamu beeyisiza ddala mu ngeri nti bw'aba alina obuyinza ye alpha and omega. Abamu tukiyita village excitement. Kabanda amaanyi agajja wamonna ge mutya ne mutuuka okugugumuka kanzive mu kalulu kuba abasinga we bakirumiriza. Bashir yatidde Kabanda. Ate nze muba mutya siriimu. Muba mutya siriimu. Kati gw'okimanyi nti enjovu eyinza okusinkana embizzi ng'evulumanya ebisooto ng'erina gy'eva mu kkubo ng'evulumanya ebisooto. Embizzi anti gyetera kulwanira mugonda. Enjovu esobola okugisanga n'olaba ng'enjovu evudde mu kkubo naye gakampiteko wabbali bwenti ebeefaaki omulabi akyayinza okugamba nti etidde. So nga ate yo mu mutima gwayo ekimanyi ne kilo zezitowa n'obuyonjo bwayo negakaviiri akano tekanzirugaza neeyisa yaayo, gw'omulabi n'okitwala nti ekoze eki etidde naye nga yeegambye nti kagala kunsiiga bisooto. kati gwe bw'oba otambula bwoti n'osanga Kabanda nga joga akampite wano ebisooto ebyo. Saagala kunsiiga bisooto kubanga gwe oyagala kwolesa maanyi. Katugeze nakulega bantu nti olina ekyenjawulo kyali bintu bingi nnyo nnyo nnyo, ate obusibu nafaago nago maanyi. Teŋŋamba nedda. Kakati nze bw'oba oyagala kunsiiga bisooto mu kamyufu sikaliini, gwe kimanyi nti Kabanda yasinga okulumwa ku nsi wano nga sizze mu kamyufu. Lwakyati yali wayagala yegirisize anti namulabisa yategeera nti n'okubala kwe akyali ku alijebbula ali ku alijebbula ali ku MBC
kubanga teyakirowooza ko teyakisuubira mu figa ze yali takulina n'ateeka mu kinene nnyo naye ng'ekigendererwa kye kulaga nsi nti Bashir tusobola omukola kino na kino n'ogira oti olowooza amaanyi ge yali ayogeza kati gakyayogeza ampuliriza olutalo lw'emubende eyo bw'oba oli wadde ogoberera bulungi otula butuzi n'okkalira n'osiriikirira nkubuulira naye ng'abantu abasinga Eddie ekigenda okubaleetera obuzibu n'okufa obubi bafe nga tebasimye ne Katonda ebirungi byabawadde kwe kwagala okukakasa nsi n'abalala omuntu ow'amaanyi tetukwetaagisa kukakasa balala era nte sirabako n'abasajja bagagga bamanyiddwa nga bagenda be bategeeza ensi nti ze ndi mugagga nina kino nina kiri n'okumansa tebamansa ate abalinawo toyinza era akamu ku bubonero obulaga nti mwana ogundi alina bubeezi sente naye si mugagga osanga abo abamansa alinamu buyinaawo alinamu sente kubanga abantu bali tebabyawula emanyi ti abantu baffe tebaawula alina sente na mugagga tebabyawula waliwo alina sente nga si mugagga omugagga asobola n'okubeerawo nga tayinaamu sente naye nga te buli kyayagala asobola okifuna nga mugagga naye nosanga omuntu nga ali wali ayagala kukakasa abantu ekintu Kabanda ekigenda by the way Kabanda munafu nnyo ate mu buli kimwanattu era abantu abasinga basinga okuwalampa ojje weegendereze Kabanda abantu basinga okuwalampa abayinako bubeezi fitina bamusinga buli kimu omusajja aliraana Museveni mukalulu kano ebifaananyi mbiraba nga aliraanye pulezidenti awo kale banyi kye bayita okwetega Kabanda kyali kuleva yetegewa Museveni nga ate mutabani we babiri wamu genda obuuze ku paalamenti baliyo omubaka amwenkana okwetega ogenda obuuze nti paalamenti ya Uganda mubaka kyasinga okwetega ku bakulu ekyokubiri obuuze mu paalamenti ya Uganda mubaka kyasinga okukuba oluseke mu bakulu bajja kukubuuza kyogamba ffe bino bye tulimu tulina luseke tulina buno busoozi alina musingi ki amanyi Eddie ekintu ky'okukola omusingi kikulu naye oli mukwano gwamu taata tetugaana tetukati nekitegeeza ki amaanyi aba nago galiwa kubanga amaanyi tugakozesa mu kulwanyisa balala gwe Kabanda engeri gy'oyinza okulagamu abantu nti oli w'amaanyi ab'e Kasambya baagala nnyo disitulikiti ragira bagibawe gemaanyi ffe gwe twagala Kasambya ejjudde enfuufu teringa Mubende municipality kolayo koolaasi zimbayo university leeta y'amakolero kati awo tujja kuba twongera otutegeera nti omusajja alinaanye kino byogamba abaami ngenda bba wa stokis abakyala ngenda banoonyeza nika ngenda bba wa gomesi ebintu ebyo ebimu ebyo kakati awo abantu bakoze eki naye naawo newunyamu baani yakimubalira ate ekya gomesi kuba kale ku nkumbi n'ebbomba yali ali bulungi nga sigaana kyonna nze sandifuddeyo kale omuntu yeeyiwa ddembe kubanga ye ayinza okuba amanyinya abantu be kye baagala naye kino ekyokulowooza nti nja kubba nja kukola kino nja kakatikaka abantu bataagala nja kwolesa amanyi tagenda kukisobola tekigenda kuba kyalubeerera lwaki temumugondera ne musobola era kankugambe na kino nti abantu bonna abalemedde ku Kabanda mu lutalo lwaliko olw'okuzimba obwakabaka e Mubende bagenda kugwa anti nkugambye ate nga yabayisizaamu nga anti nkugambye bagenda kugwa kati gwe walowooza nti olw'okubanga babba akamyufu ne kano bajja kaba Eddie kati njagala leve eyo ogiveemu odde ku levo gye tuliko kati ku ssaawa eno bw'okwata ekicupuli n'okitwala ku ddooka okiwulira gw'ogulako ebintu n'atakiraba ku olwo nakkiriza n'akuwaamu ebintu ziba zifuuse sente ennamu kisigala kicupuli era oli oyinza okitwala ku levo yonna bwe bakitegerera bakikubamu ebituli nti kifu era kiraba bw'ati akipankingamu ebituli kyonna kati baba abantu kyebeerabira yalowooza nti ekicupuli bw'okigulamu omulundi ogusoose nti n'ogwokubiri oyinza okigulamu n'ogwokusatu balaba bakwata n'ababbi bayirawe psychology oyo yabaleetera obuzibu
ababbi ayinza okubba ogusooka diiru neeyita nabba n'ogwokubiri ogwokusatu tebamukuba amasasi kali wana abali baga naye omwana oyo abadde agaggawadde ng'afunye neseve yalemera mu bubbi kubanga ye muli yalowooza mugezi mwekyo kijja kubanga bwe kityo nga bayibuli kakasa abantu b'emubende bagenda kutaayiza Kabanda n'abantu be ogenda kulungi Kabanda tannaba kuba w'amaanyi ate onongamba nti Kabanda w'amaanyi okwenkana Benabugembe Pozolial State Minister yasooka kuba senedda ono yayita w'amaanyi oba w'amaanyi tubyawula mubaze wa sipiika tebakonkona babeera wa Museveni bagira bati tubyawula naawe oyinza ogenda wa sipiikira ne bakwaniriza nange nenfunayo akafaananyi enkafuna okiwulira omanyi bwetandika okunoonya abeyo nga naawe osobola kugamba yawula weeyita w'amaanyi oba oli w'amaanyi nze nagamba abantu nti omuntu akutega n'ebbaaluuni awo mu mulyango ekibaaluuni n'okitya n'akiteekako n'ekigoye naye ng'ekibaaluuni ekyo okuggwamu omukka okifumita kakwaso kaataano kakati Kabanda oyo nze mulabira ddala nga bw'olaba bbaaluuni Kabanda David mulaba nga bw'olaba bbaaluuni kubanga ndaba n'ebintu bingi ate ebiseera ebisinga amala kwogera n'alyoka alowooza namulaba yali kulaaleye nga bamaze omunominatinga yakuweereza obubaka Musuza teyeebase ati Musuza tekatukotola bagola bakulaale zange mwogerako naye gwe mbiralo yali akoze laale n'atayogera ku Bashir nimufaaki kikyaga emmeeme gyesula amagulu gye gakeera asula alowooza Bashiri kati asula alowooza Bashir aga omusajja oba ndi mukola ndya namugamba Kabanda ogenda kufa tontadde mu nkwawazo ogenda kufa tontadde mu nsawozo kuba sijaamu kakati ekyo kyo kijja kufa nga kimuluma kuba tagenda kufunayo lunaku lwenkolera mu nkwawaze kubanga mbadde naye nga mukwano manyi n'obwongo bwe bukoma bayiza okusinga abantu bonna manyi kyasobola ne kyatakola ki nkyatasobola ate ne bino by'olaba akozesa ebyokwetega Kabanda alina maanyi ki ng'ogyeko okwetega ku banene abakozese oba akozesa omukisa ogwo okwongera okukangakanga abantu n'okunyigiriza abantu abalala Kabanda ayinza okugamba nti alina amaanyi ge ayinza mu mbeera yonna bw'aba nga talina weyeekutte bw'ati ayinza okusavaivinga bulamu bwaffe ayina sebe motoka liidikka liidikka ate gavumenti yamaanyi agajjawo nze byonna sibifaako ne Basimewo Nsubuga baziina Bakibule baziina Kibule yagendako n'okulaba mukyala we Kisolo n'agendera mu nnyonyi ya poliisi bonna babadde baziina babalyeku Moses bali bonna babadde baziina tebiyamba biri tu artificial kati ffe abamu tetwagala parafanalia oyo ow'okweteekako ebijolobero ebyokulaga ensi n'ozitowererwa nti oli waaki ate ng'abantu abamu ebyemulaba nti liidika nti kino nedda gwe kyolowooza si kyekituufu abantu abamu batya abantu be bakozeeko ebikolobero bakuba abantu abamu bafeza abantu ne babajjako ne ssente ne bakola ebikolobera abantu kati beerabira balyo baddiza faya babeeraliikirira kati oli n'atandika okunoonya security emuyambeko ng'alina ekirala kye yeekweka naye ng'ate kyakulaga nga si kyekyo kati ekyo kyetaaga ate ffe abatunula munda okutegeera nti gwe wadde oyambadde kiteeteeyi onyumye olina ne kawiigi naye oli musajja oli mukazi kali abalala basigala omusajja wa maanyi kati ayinza okubeera fuli nga Bashiri nga bw'oyita mu bantu ate kina tabbu kinensi naye n'oli talina musango nansi nali nkosezaani yaga nti oli alina beyakosa naye kali abantu bamala okwekolera ebintu ate emirembe ne gibakola ki emirembe gibafuukira emirembe nti bagamba mwenaku zino emirembe gimazeeko emirembe kakati ogenda ne weeteekako ebintu n'obyeteekako okakana ate emoloka sooka ogizzeeyo ate kino sooka okole bwoto kale n'owulira nga emirembe ate owasiize dde ekifaananyi abakiwulira naye nga ate weetaaga obukuumi
olw'embeera endala gy'okoze eki Haji Bashir ebigambo ebitera okuva mu kamwa k'oyo gw'oyogeddeko Honorable Kabanda David tukoledde bannamubende municipality era ye bwe babeera n'entambi bakulumiriza bagamba nti sebo mmwe bankanya mukolera abantu mugwe n'obagamba nedda tugira tulindako okukolera abantu. Njagala ku pulogulaamu yo kuno bw'obanga Mukama asobola okuwa omukisa n'abakulu abo ne bakkiriza ofuneyo olunaku otukyaze nabo. Njagala Kabanda ambulire ekintu kimu kyakoze mu constituency ekyesikoze ewange ate njagala Kabanda gyabuulira abantu ng'oggyeko okwenyumya ku bintu byonna ebivudde mu gavumenti nga byenzije mu gavumenti byonna bisinze ebigenze ekasambya mu programu zonna mu USMID programs even outside USMID bisinga ebigenzeewa naye tutunuulire era mu bye tusase nga ffe mu mitwe gyaffe nti Bashir yawandiise project n'afuna abavujjirizi sente ne zijja akubuulire Kabandu bayali awandiiseyo half a page n'asaba obuyambi ne bujjeewuwe mu projects ennene ezitakoleddwa nga Bashir yasinze ne mu palamenti ya Uganda nti omuntu yawandiise project nejja mu constituency y'eng'eriko abavujjirizi ne bateekamu sente tuzoogere. Then bwe tuvaawo Bashir kyatakoze ajja akulage biki byateeseza mu bukiiko bwa palamenti bwatuulako tukoledde bannamubende gamba ndi mu kunnyonnyola kubanga biki byayogeddeyo mu bukiiko bwa palamenti ne Bashir biki byayogeddeyo era biyamba ky'abantu ye yaleeta amasannyalaze agamba gwewalimba ya palamenti yedda munnange mubende municipality teriimu Kikona yokka awatali masannyalaze negayaza tegannatuukayo naye kennyini ne Kasambya town council just town council ka town kennyini kayina awatalina masannyalaze mu town council wennyini mu Kasambya n'ebitundu ebitalina masannyalaze era byebiki naye nange atakitegeere nti amasannyalaze ngaleese ekyerima amasannyalaze ngaleese emabaale amasannyalaze gatambudde mu kansira amasannyalaze gatambudde emijunwa mu kisanja kyange kino amasannyalaze n'ogatwala gendeese amasannyalaze ate ebitundu ebitanafuna byo tebinnafuna kubanga esente ezireeta amasannyalaze sizijja mu nsawo yange bampola nkola ya program ate era nkyagenda mu maaso n'ebitundu ebitanaba gafuna bijja gafuna kubanga buli kitundu kyonombuuza nja kubuulira nti kiri ku level bweti kubulako kino anti kizibu togenda kuddayo kubanga akalulu tokaliimu oli ku 0% kugulawo omusajja bwe yali alowooza naye kati olaba ebintu byeyayogera nga takyasobola kubyogera kiki ekikyusiza gulawundi ati kubuulira kubanga kati gwobeerawa gyembeera ndi mukwewuunya kati abantu baffe era kyova olaba katoyinza kujajinga muntu nga tali mu kalulu nze saali mu kamyufu kati nojonkolako judgment nga abalala bali mu field banoonya nze siriiyo siri mu kunoonya era nze nentegeeza ensi nti nze akamyufu sikakola tokaliimu nyinda taani yange okiwulira naye ye afubye okuleeta aleese owa NRM aleese owa Nuupu nti Bashir bwanneme yanyanguyiriza dde omulimu kubanga yaleeta abantu nga Bashir bw'ayita wano wanajasangowa oba kitegera bonna nga babe nange obuzanyo nagumanyako ogwo ogulaba ogwo aleese owa NRM aleese n'owaki owa Nuupu bonna Kabanda yabaleeta kati gye byaggweredde n'abawa ne leediyo ewuwe era bonna nga gye bakolera naye ng'ali mu kubona ekyo kyakuwaayira ab'emubende tebakimanyi naye nga n'atuuka n'okukolagana nnyo n'owa Nuupu ng'ekigendererwa nti Bashir bw'alema wano wali muyoola wali era oli ajja amumalirize kati nze ate kye nakoze kubateeka mu kisero kimu mbeere nabo omulundi gumu mbanguyiza omulimu Haji Bashir akalulu k'omulundi guno aka 226 okalimu wakati anti kakati bw'oba ng'obadde ogoberera ne intelligence leakage eziwazirabye save zaawedde mubende butunulira ne matawuni opinion polls ezakafulu
kiwulira zantadde ku 65.9 eyazzeeko owa Nuupu ayina 17.3 17.3 yali mu namba mmeka 2 owa Fulaga ali mu 11.5 omukulu omulala asembayo independent yakomyewo ali mu 5.22%. Olamazani akankwasa okitegeera naye ng'oli yaleeta bali kukunyaani Bashir kali bali mu kisero tubakola kubanga nze nabagamba nkolanga Ggoonya gamba nkolanga Ggoonya ne bagamba Ggoonya ye yasama n'olowooza yeerabidde mwena ne mwoyo ne obuka ne muliyingira bujja ne buyingira ne buginuunamu omubisi ne bukola ki kati bwema neegatta omulundi gwe nga tekyali akola ki teri afuluma nga tekyali afuluma naye nze nga nandirowoozeza bwana Eddie amaanyi gonna n'amagezi gonna twandigatadde ku bantu baffe n'ebitundu bye tukiikirira n'okubakolera ate n'okufuba okuyiga ate n'ekirala gwe tojja kusobola kujja mu Bende municipality egamba abantu ba Bashir mutakoze tojja kisobola lwaki olowooza nti gwolina okujja otegeeza abantu bange nti sibakoledde baba bakiraba Eddie Semaka ayisa obubi abantu bali babeera nabo mu nnyumba be basooka okumanya nga neiba tonnamanya kati neiba bw'ojja eri akajanjako n'ojja ew'omukyalo ono afumba mbozeze mu nsonga zammwe zitabaganya naye baawo gaakuyisa bubi Eddie tagula kino ewaffe tulya ennyama katomanyi nakumanya nti oli kino omukazi gweyogerako talya nnyama ndanywa na mata kati goze kunenya bbaawe tagula nnyama okiwulira wakomeddewo ku kabonero ki ndi ku ssaawa kati akalu ka muzeeyo okasaba oba nabyo wabirekedde balonzi bendiko naye nze sigaana kubanga nze ndi musajja we NRM sikyegaana kubanga nze njawukana nnyo ku bantu abajja ne basiiga ekifaananyi mu kalulu ng'olaba ono akolera kibiina kirala naye naga nti nzijidde mu Nuupu ng'ayagala kubanga likodi yange weerimbaddewo era abantu bange nabasuubiza ne mbagamba nti ndi musajja we NRM naye alaba ensonga mu butereevu bwaki bwazo ekituufu n'enkikkiriza ekikyamu n'enkikola ki n'okiraba n'enkigaana era ekyo bakitesitinzeeko mu paalamenti bandabye nga wadde mbaddemu NRM naye ng'oyogera ebigambo nga njogera ebituufu ate kati era nja kusukkawo nja kubeera ku mazima g'abantu kubanga nze nsoosowaza mulonzi nze nsoosowaza mulonzi era gwe njagala okukola ki okusoosowaza ye boosi weera ye naye nga nze sebo ndi ku ssaawa era abantu mbagamba nti essaawa yeeno waliwo narativu eri mu Bende awo nti bajja kakuwa ne tebajja kulangirira ani alina obuyinza obulangirire mu Bende ng'oggyeko district returning officer anti kyenagambye nti ebiseera ebisinga kakati abasajja boyogeddeko Kabanda n'entambi bagamba abantu ku leediyo ne bagamba nti Bashir tajja kwesimba n'okwewandiisa tajja kwewandiisa obutambi tobuyina kitegeera nabulaba kati ku ssaawa eno bakyusizza nti tajja kulangirirwa kitegeeza bamaze n'okukkiriza nti nakawangudde luli baali bakyogera kati kyeboogera kyenyini kyoyogera agibannaye kati bakyusiza bagamba tojja kukola ki sijja era bagamba abantu tetugenda tajja kulangirirwa kitegeeza bakkiriza n'okukkiriza nti wawangudde naye nga luli babadde bagamba abantu nti omusajja talina kashi kalulu naye kati kyebagamba abantu omusajja tajja kulangirirwa kati ate ekyo kyoba kyogerera mu kapasite kinga bino si byenaalimu anti naawe kyoba weebuuza balowooza bajja kuzanyira ku bwongo bw'abantu baffe bali abawansi babamalemu amaki amaanyi olaba n'entambi akyasobola okwasamya akamwa ayogere ate lwaki ne ku byobufuzi abyogereko ti ntambi ya moral authority agijjawa bamuwangulira ku 83%. baali bamuwangudde ntambi mu kabyufu bamuwangulira ku 83%. kati ajjawa moral authority n'okukola obukozi komenti omanyi waliwo wootuukira nga tokyasaanira yadde okubaako kyoyogera ku nsonga ezimu bw'oba munaddiini omugundiivu amanyiddwa mu madiini ge tumanyi wano ne bakukwatiramu bwenzi tuyinza okuddamu okuggyako hadiisi ku nsonga z'obufumbo noga nti olina okyayina kyotugamba era ezo ensonga bwe zituuka sirika
olina waddembe okuvaawo kubanga oliko ekikonkono oliko n'ekikonkono oli waddembe okuvaawo oddeko ebbali osoke weewogome anti oliko n'ekikonkono ekikulaga nti bakukwatira gobwezi bwe tokkirizibwa kisooka oli mukulembeze wa ddiini oli Ssaabakrisitu mulamba bakukwatidde mugwezi kati oba okyatugamba ki mitingi y'abafumbo bwetula togibeeramu totutawaanya okiwulira toteekwa kututawaanya kati kambuzeemu honalebo gwe nga ali ku ground obudde buno ng'oli mu kutambulamu abantu kiki ekibadde kiyinza okuba nga kyekiba ebibuuzo ku ggwe kakati abantu baali bazimba narratives zaabwe ezo zo zabadde nnyingi mu bulimba nga balina n'abakulembeze abamu ababayamba nange nyine yaŋŋamba nti Bashiri ali mu kuva mu kalulu tagenda kwesimba mu bukyayi bazimba obukyayi ne bazimba obusosoze buno obw'amadiini okiwulira kati nalyoka bazimba n'obulimba n'embalika kubanga omulimba omuwerekerera ddala paka ku muki ku mulyango tewaliiwo mubaka wa paalamenti yenna yakoze kye nakoze ne mu regioni yaffe yulikodi nagitutte nti nze nzekka ndi mubaka omu yasobodde okuddayo mu bantu bange n'entambula emiruka gyonna nga mpa abantu accountability biki byensobodde okukola mu kisanja nga sinnabasaba kyakubiri nembalaga biki ebinnemye biki ebitannagguka era bituuseewa ne biki ebiri mu pipeline tewali yakiko nembatambulamu wenakubya olukiiko olutono olubadde n'abantu lusembyeyo obutono buli muluka nengutuukako naye ekyenjawulo nesoogera bwogezi nga njogera ne tutambula ne screen zennene eziraga okubalaga nti bwe mba nayogera ku nsonga ya kino nga nagiteesaako bwe nti mu paalamenti mu ngeri ebatunda oba ebalyamu olukwe oba ebalwanirira nga njaga balabe si byakudda mu kwogerera mu kuledi byonna ebintu byenkoze manyise booterekanga likodi likodi zaswazizza abantu ninagwe naza ne mugagweyo kamera ogiraba etambula ne Haji mugenda gijjukira nga kamera kyakulwanyisa kinene kuba likodi tezibaako zeegaanira nti temujjukira olw'egindi ebigambo bingi okyayina kati omuntu gwokyayinza okuddamu ga nti ate awo mukyale waffe abantu nga beerabiddeko bwe bati ne balaba Haji ffe bali tubadde tumanyi bya bulimba tinjagala era n'omuntu agamba nti bya bulimba era jje kubanga ate paalamenti ne vidiyo zetuzijja ne likodi kweri ku Hansard kubanga paalamenti ne bwokolola omukolozi ng'oyogera era bakateeka wali mu kigambo nti akolola kati abasajja waliwo amawulire agafuluma nga omwaka mulamba tokolodde naawe wali okoloddewo emirundi emeka ati kakati nze sijja kwera omanyi kati wano waliwo emirundi egy'okugula emirundi egy'okusasulira mu paalamenti tigundi mumuteekeko emirundi bwe gityontemu neŋŋamba kati ebyo ffe tetujja bigendamu tuleete kubanga njagala nnyo n'okutegeera bw'oba wateesa wagamba otya wayogera ku kirawa kyogerako ki nsowakulu Bashir akugambe nti bwe nayimirira ku paalamenti nga twogera ku nguzi nti n'ekyokwogerako kikulu kiki kyoyogeddeyo wayogedde ki waliwo bano be bawa omulundi ng'agambye Madam Speaker point of order mulundi ogwo ssebo oguba mulundi aba ayogedde mu paalamenti oli namugamba point of information nagwo mulundi ate gwagenda okuwa information namugamba I don't want your information yono n'atuula ne bamugamba nti ogwo mulundi aguteesezza mu paalamenti awo kakati nze nengamba nedda tulagire ddala bwe nali ne Pulezidenti Museveni ku nsonga z'ettaka sabumishoni zange zibadde zitya ekyankwanzi buli wenfunidde omukisa nti kyankwanzi wuuyo mu bukiiko bwentuddeko biibyo gye nkiikirira eggwanga ebweru wa Uganda ti biibyo ku fulo ya paalamenti wali mu pulinale sessions biibyo ne ŋŋendale ne ku byenzize enkola ng'omubaka babuuza oba bakyalina kye bayinza n'okwogera era watuyise mu nkwawa ati nange sikuwagira kubanga nande ŋŋamba
ati kakati oyo babuzabuza kakati aja akoma watya abantu bagadi aja akoma watya tuli mukubalabira lawo bwenso bukyusa musajja tuwulira otunuulira omusajja oyo yekasame nga takutuuka na wakati mu bintu byokoledde oba mu sipooti kati genda nga ku tiimu y'essaza omubuuzi yakagiteeka muse owoka kyokka nenjiwa obukadde 15 nenjiwa 10 nenjiwa 7 kati njongedde musede mubuuze bukyanga jampala yakajiwa seneme omanyi tujajingire ku buntu obutono mu municipality waliwo LC emu etalina jaze yange nga tegifunanga obanga tefunanga mipiira gyange waliwo omuluka te ku level y'omuluka okutalina jaze yange obanga tekulyanga ku mbuzi yange oli ku byamizannyo byokka genda mu masomero olabe emipiira gyengabye mu masomero atulaba oyinza obutwalanga obuntu obutono naye bali ababufuna bo bamanyi obuzito andi kati awo tuli ku kintu kimu nti bamanyi n'okwesonda akasente akagula omujozi ne kagaana ne beesonda okugula omupiira gwa Adidas ogwali gino mitwalo 10 ne gugaana kati yo nayo fakiti eryawo nkulu era Bashir omuvunaana kiki kyatakoze ogenda owuzika nga tewali ati nze ndagambye nze mu njajinga abantu bange ne mbagamba Bashir mu mujajinga kubanga omubaka wa parliamenti yenno jamujajingira ku bintu nga 3 oba 4 buli mubaka wa parliamenti alina obukiiko bwatuula Bashir mujajingire ku bukiiko bwatuula ayambye ateesezaayo then mu parliamenti eyawamu ateesezaayo biki then gyakiika ebweru ateesezaayo gwaki ekyo n'okimala programu ezivudde mu gavumenti ezizze ku kisanja kyange nolaba abantu nga boogera kasasiro olwale jo yesterday but wano ennaku 2 mbadde mu kakiiko kange ka parliament aka national economy ne ku fulo ya parliament wali looni yakoze eki yayise sente empya ezigenda okutandika n'omwaka ogujja mu mwezi gw'okuna oba ogwokusatu ezijja mu bende municipality eza World Bank bwogenda embere esente za USMID tebaziinaamu kakwata era bano bagundi be bakola okola eno gye tubeera obeerayo tubadde tuprocessinga looni ya World Bank okiwulira ne boonera ba record nze omu kwasajja abasoose ogizuulamu ensobi nga sente tezikwatagana document tetugigoba eddeyo mu America mu World Bank ne tutuulaawo ng'ate eri bakyebase ffeno tutuula tetwagala kijje ku fulo ya parliament nga bali abo municipality gyebali nga gyebali eno gye tulwanira kijja kumala kuggwa eno kyawedde ne parliament twakiyisizza jo kakati sente oluziryoke zigenda eri ng'omubaka omaze okukola omulimu zituuke eri batandika okukola enguudo okugula ebitaalo okuzimba obutaalo okukola ki ogambe nti omubaka takiinaamu muki byonna obyogedde ground yonna ekyuse eyakubbira akalulu toli naye kati ani Kabanda yakubbira akalulu anti Kabanda yagenda okuwangula katandikira mu kamyufu Kabanda bamulangira saawa mmekeza ekiro mu kamyufu zina wangula ku saawa 6 te zinalise ngandi ku 90%. Akabona kali kakubya ka isi ate katya ngani yali asobola okumpangula gwe mumbuliro nganti yagundi yali akuli nani bakagula ku narrative nsogerera yesina ko bujulizi byogera narrative egamba nti mwagula kyamanywa avemo wano gwe oli ne bwobanga obwongo bakeera ku makya ne babusena ne babukuteeka mu olweggulo nga babukujjamu ne bwoba yagala kuwaayiriza muntu oba waliwo omuntu ayinza okuwangula akalulu ka bubaka bwa parliament ng'akanoonyereza emyaka 4 najja n'omugamba nti kankaguleko miliyoni 2 oba 3 ye n'akakuwa wakamugulako mutya ati kyegamba nange kyeneebuuza nti ne bwaba ddala omuntu ng'obwongo wabadyala fomu akolere bwe baali balangira akalulu bakalangira kaweere ffenna twaliwo naliwo na baasomanga polling station age era nga babuuza byebyo ene complain ng'owanika n'ogamba ku polling station bweti byenyina mumpadde si byebyange nga muddamu nga musooke mugize wabbali tutunuulire gwe ng'eyaliwo oyina ewantu wonna wojjukira nga kyamanywa ya complaininga nti bamuwaddewo obululu obutali bubwe kubanga yaliwo era bw'oba ojjukira bwe tumala okugattamu ye yasooka n'okumanya n'ava we yali n'ajjangwa mu kafuba
nzijukira navaawoko narrative eri nti yakugulira akalulu evaawa narrative ezimbibwa Kabanda yabikola ne ku paalamenti n'ategeeza abantu nti ye yatubbira ate ye gwe tyayamba kubanga ne mukamyufu yagira ku lulu 10 iyo 10 ne bamulangirira ati anti bwe yali asinzeeko naye wamanya twamujja ku Nakayima hotel wali okumutwala wano ku Tale Center era nali ne Fiona Nyamutolo nga akalulu nga kaaganye bamuyamba buyambi awo ne bamulangirira okiwulira kakati olwaleero weebuuze kati nganze Bashir mu politics w'emubende kuze ne Kabanda ani yali yeetaaga munne kubanga ekisooka ky'olina okumanya Kabanda ye yajja ewange okunsaba okufuuka mukwano gwe nga ye mupye mubende ate nga era yakavaako kati ne kuba kyamaanyi bw'abavubuka ow'Essembabule kisoboka mu kulonda kuno si kwaviiriddeko kuno kwe baakalonda era abadde nga MP wekasambya naye ngaera ssentebe w'abavubuka Kabanda David Essembabule tokimanyi kakati Bashir nina record eyali tenneetaagisa Kabanda kunnyambako kubanga yandinyambye kuki namukyalenye ne mugamba ensi gibuulire wanyambako mu ssente nti wampaayo omutwalo gumukalulu yateekamu ssente ze anti bukubuuza nga yazijjawa awo mbu Tale Center awo yayirayiramu awo yali asinga Kabanda okujja okoze yali asinga Bashir ssente njagala nkiwulire mu kamwa kwe kubanga oluusi olina bw'aba talina ddiini naye njagala nempulira omuntu ng'ayogera ng'agamba nti Bashir namuyambayo omutwalo oba namuweerayo ssente zino oba yanzibira akalulu bw'aba alina be yabbira bayinza okubaawo naye nga sinze gwe teyakubbira akimanyi naye mwe mwamuyamba bw'aba alina bwe yabbira bayinza okubeerawo naye nga Bashir takola ki ate Fiona Nyamutolo yali anonye ekyemubende mu kalu ka Kalunga yali azze kuwagira nga mukwano gwe kuwagira mu kalulu yali azze mu kalulu kuwagira naye kyenjagala okugamba nti ebyo byonna bibadde bizimbibwa Kabanda kuba Kabanda yafuba nnyo okulaga ngera byolaba akola okukola empire amanyi Kabanda alimu abadde ayagala nnyo okukola empire obwakabaka bwe ng'abantu bwe bamulaba bavunama nga ye atuuka n'ogamba ali asikolagana ne Magala gwe Gulani yatolinyayo ku mukolo gw'Amagala Edi yantama toseka naye naawe Kakoza togendayo ne Mujabi naawe togendayo ne Gundi kwegamba abeere n'abantu be kigaali kye yakyevugira ng'abeevugira n'engeri gy'ategeeramu ebintu bye n'engeri gye okibulira kakati ye muli alaba nti Bashir yamulemesa n'okuzimba ekintu ekyo narrative egyowulira sinze nzeka nze gwe yayogerako naye mu paalamenti ye yali yagamba abantu ti ababaka b'emubende ye yabaleeta kati bwe Edi Kabanda tolina bwoyinza kuba nti osobola okuba nga gwe waleeta Bashir omuntu amaze emyaka 10 ku district nga district ga secretary kituufu mu sectors ez'enjawulo ne mu education atenga ndi youth councillor atwala district yonna newe gyali ekasambya nga bannonda ebisanja bimeka 2 nenfuga education nenfuga finance nenfuga health and sanitation okitegeera Kabaka nandaba nampa obunyuka bwaluweekula panga ddene emabega nga nze nyina essomero lya private lisinga obunene mu kitundu ng'abaana abayise mu ngalo zange n'abazadde benkolagana nabo bangi gwe n'olyoka nojja nogamba nti gwomeekinga enze kale gwe wayina ki gwe mubende wayinayo ki era history ng'alete ng'ani akumanyi era bw'oba wali w'amaanyi lwaki wali onsaba tubeere ba mukwano kuyambako okulaba nti nkusomosa naye wali mufunyeko omukisa ogubatabaganya nga tebinagenda wala kubanga nzikira emabega ne Mwami Tayebwa yatuyitako ng'akyali government chief whip yatuyitako netusisinkana era ffenna ababaka abava emubende omubaka omwe yagaana yali Museveni William Ndoli yagamba sisobola kubeera mu lukiiko luli musajja oyo bwasaagala kumufeesinga simwagala era ajeema
nefe abalala ffenna twaliyo naye kigwewuunyisa omusajja n'atubuuza nti yabuuzanga omu Pascal Mbabazi oyina ekizibu ne Kabanda alina byakunyiizwa n'addamu ina affirmative nti ye n'ateeka ensonga ze ku mmeeza. Pascal akyali mulamu tafanga mubuuze mukyama ayinza obutaagala kamera kubanga ebyobufuzi yabivaamu naye bw'anaaba eddiini gy'asabanga mwakkiririza ajja kukubuuza. Bangamba naye akukkuluma nti omusajja yamulwanyisa y'omu ku baamujja mu kalulu. Kaakati ne babuuza Guraniya oyina obuzibu n'omusajja ono naye n'addamu n'agaa nti ye kyamadina Guraniya bwe timwewuunya era naye ensonga ze n'aziteeka ku ki mmeeza biki bye yali amukola ki naye ebyaddako twabimanya kuba Guraniya twayogeranga ne mmanya nti mukazi wattu naye ali mu buwambe alina kukkiriza nakiriwo ali mu buwambe ate tana developinga gye tuyita hard skin nga ffe kubanga ffe tulabira wala ne mmanya nti eno baaluuni si kiti ne bwenjikoona tesobola kunnuubula kati gwe Kabanda omulabira ddala nga baaluuni ogikoona neyatika Kabanda ali mu kusiiga ekifaananyi kyalaga n'ebyamaanyi gayolesa nakisi kyo ekituufu si kyali yagambye anaamuwa akalunga tawa Museveni naye tamuwa byonna ajja kubyogera waliwo n'abalala bangi abaabyogeranga naye nga tubanoonya babiddemu nga tebasobola naye ye yennyini ekiyayogedde yasooka okugamba nti Museveni tebamuwa akalulu teyeetaaga kalulu ndowooza nyina abaana be nalabye nga n'akatambi ako bakagasse bulungi ne ng'agamba mwami Museveni awummule takyasobola n'enguzi yennyini yagitandika yayonoonya eggwanga kakati omuntu ng'oyo oba okyasobola omuggyako adeesi olwaleero n'ayogera kino bw'amala okukola ebikolobero nga bamunoonya n'avaayo ataawaana ennyo Museveni nkulaba oba kitegeera kyegamba omanya is running away from something alina kyakola ki kyakweka naye nze kati Kabanda sikyayagala nnyo omufuula nsonga kubanga kyenkakasa mu mutima gwe naye muli mutima ne bwe yeebaka ewuwe yamaze okukkiriza nti Bashir annemeredde muli mutima gwe naye kati bwe yeebaka akakasa nti omusajja siyinza kumusobola ensinga etya Kabanda anti waliwo abamutya bw'oba oyagala kalino Kabanda wa muhoozi gw'ogamba bw'oliba oyagala okuggwamu okutya ekintu ekikutiisa olina kudduka ng'odda gye kiri olwo kitegeera nti kino kikookolo si buntu kati ewa Kabanda gw'osonga bwoti anti ate olaba nti mwewala mulagira ddala tikale tegeka ebimyufu byo siriimu kati nnumba wano Haji njagala tumalirize nkuti nteekateeka ki gy'olina mu Bannambende municipality campaign mwamaze okwewandiisa zitandikanga 10 ogenda tutambula otya nteekateeka ki gy'olina basuubire biki ekisanja ekijja baba bakikuwadde okwanjula ffe okwaffe kwawedde era tulinda mbaga tewakubye drive ye nga bamaze okunominati nga kiki sente yaki kati ani yakubye drive erimu sente saabadde muze nalabaddeyo buwekula saabadde musimanyi bye ne Kabanda musajja wattu yali ateeseteesa akabaga akaanopposed nga abuukinze ne space mu New Vision bamuteeke ku front page nga anopposed bamuteeke wamu ne speaker ne deputy speaker naki kati ne bigaana omuwana kitegeeza oli yali akaseetezo wa Nuupu n'asalawo atika abantu abaleeta ayiteko mu municipality ajagala naye ojja omugamba jjaji esimbemu ayi eyo nzibu si ya Gomesi na bomba n'omanya nti ogiwangudde nzibu ojja omugambe lwali awulira okugaaya n'okumeketa nti byawukana mutandika nga 10 officially ffe twamaze okuwayo puroguramu yaffe harmonization egenda mu maaso ffe tetulina problem kubanga ffe abantu tubalimu tubabaddemu ate tubayiseemu kubanga nze gambye kyennenyumirizaamu nti ne accountability namaze ogikola nti wakiri buli muluka abantu bamanye musajja waffe kikyakoze kyekimulemye bazi wagambye research opinion polls bakuwadde ekifo kyakumeka bampadde ebitundu 65.9 era ne bagamba nti nninye okuva mu bitundu 34.8 nga bagamba before kamyufu awo lipooti ezo tuzeesiga tutya nti tuziguliridde ate kinneetaagisa n'akalulu gyekali ate nze mbagambye muzikkirize mwe temwetaaga ne twetaaga nabagamba nti mukkirize
kubanga bo bali abakola opinion era n'ezeggwanga ez'abapresident tewazirabye ziri ku mikutu nazo zafulumye ebitongole bingi bikola opinion polls tebakkaka kukkiriza naye bagabwe batyo bwe bakiraba kakati gwoli waddembe ekintu bakugambye ndi Haji Bashir ali kumpi ku bitundu 66 abalala bakyali ku bitundu 34 bonna ze bagabana kakati nze kyensaba bannamubende kunsumusaako odde mu 7 yakinaana kudda waggulu abiri abantu 3 gwe babagabana kyensaba kati owera ati obukitegezo weri atuli bali bidde kyensaba kubanga abantu nange esobola bakaka naye okusinziira ku bintu byenkoze eddi nno nga tuvudde mu byokusaaga bino kuba pulogulaamu zino tuzikola ng'abasaagamu naye abantu b'embende mbabeereddewo era kye bannenya kimu simanyi butaala kyekimu kyokka simanyi kwemulisa ate nakyo kiva ku background yange ng'omuntu era abantu bagamba nti singa ebintu Bashiru byakoze mu municipality nga Kabanda ye yabikola yandigambye abantu temutambuze magulu mutambuze mutwe lwaki temundeka nenta Haji kubanga ebintu batambuze emitwe nga bamusinza singa abantu bye balaba ebikoleddwa mu municipality mu kisanja kyange anti ye naye bwakola akantu kakakadde kamu ate wakiri ateekamu obukadde 3 bayimbirira akakadde bangaye ku luno abantu babuzeemukko ku kya nomination mbu babadde batini ali abantu ate n'abo abantu baleke kubanga abantu obalaba otulabangako omuntu n'omuwa ne t-shirt ye ate n'atuuka ate n'abeera ng'ali muijo naye nga mwawagirira opponenti wo nga tumaliza sokotu yajambadde nga lugoye obanga muwagifananyi kandidate wo gwowagira president Museveni nga basusa omuleetera abaana abato baliwa ku mikolo kulaleeze ate Kyagulanyi abeera n'abantu nze saagala commentinga mu kalulu ka president Museveni kubanga nze kati ndi independent ebintu biraba mu ngeri nze kati ndi independent bwe bakola ekintu ekyo eba nsobi kubanga bafuba okuweza ennamba singa kikoleddwa eba nsobi naye abantu bangi bakola ebintu ebifaana bwityo era tewalaba gundi ya Kabanda juzi olala ye tewagiraba obwana obwaliko amasomero gonna ag'ekitundu ekyo gasigala makalu abaana nga babagambye nti mujja kgenda babawa ennyama bedmaster kwolwo be baafuna amabaasa naye politics tumuteekemu obwesimbu n'ova wano n'ogenda ebusoga n'otegeeza abantu b'ebusoga nti bannange ab'ebusoga mulaba Kyagulanyi juzi yali emubende nze siri wanuupu mba njagala ate abantu ne batulabamu obwesimbu Kyagulanyi yabadde emubende n'agamba nti bw'anaafuna obukulembeze ekintu kyajja okusooka okukola kusalako President Museveni mutwe antwako tewakalaba n'ogamba nti Kyagulanyi yakyogerera mu bubende wali ekyeguluuso mu municipality wano ewali abantu bonna abaawuliriza Kyagulanyi okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero kati ate bw'oswalira eri ebusoga n'oyo bane omuntu bw'oggwamu ensa tolina kyosigaza abasoga ne bagamba be Haji tusiibula abantu bano njagala tubasiibula abasoga ne bagamba be ate omusoga olaba akuwakanya oloba omuyisebamugamba n'omugamba nti vaayo toyongera kwogera kati lwaki ekyo kyonna otusiiga ekifaananyi ekibi nze ndoza tuba tunoonya akalulu tuteekemu obwesimbu bannamubende mbebaza ssebo era mbategeeza nti wendi okimanyi kati walevolinze tetukyawulira bivumo luli wawuliranga ako kabashiri kakati katutama katulimba kati omanyi watandise musajja apiikinze emboozi ekyusa ate omuntu akali akasajja kati batandise omusajja apiikinze ne bw'omubuuza nti Bashir yakulimba ki era tagenda kukikugamba naye by the way amazima gali nti enziro ebadde nnyingi n'ebintu ebisigiddwa Kabanda mu ngeri omanyi Kabanda nkoze ebintu bingi nnyo ebimweraliikiriza ennyo omulaba bwe yavaayo ku gaasi nakale nojo ekintu ekitaliwo sikulumbye enkoze ka project kayiseemu kakutteyo tabijja kujja era tebabalimba bagenda okulaba nga trailer zitikula zisiiriida abantu ne badduka emisinde nga kiwuuma buumi bantu badduka leka nange muno ne sikulaba lya baganya wakirimbuka nzijayo gaasi wakiri simulo baatuuka bagana edda ku mulundi ogwokusatu naye Kasambya nagabira y'abantu 5 okumulaga nti n'abeewuwe beetaaga gaasi bamwetaaga ne kati ne bw'otwala tumuzza
nina namuga nti kankuweereyo abantu ebi sample era kati bali eri musaayi gwa Bashir wakabanda n'obugaali bw'abalema olaika omumanyi nnyo n'obugaali bw'abalema nagaba Yerusalira obugaali panange tubebaza okuva twatandikidde obudde bubadde buwanvu ebyomubaka ng'omubaka abaddeyo ate yeegwanyiza biba bingi nkakasa bye sikonyeeko mu comment section yawo bye munaateekamu nze nga munoonya kirungi nkyalina omukisa bw'omukubira nti interview agamba jangu kakati awo ebisigalidde katusimbule nga 10 mu kusimbula nga 10 tulaba atakoledde abantu ensonga zakabanda tozizza badde saagala zoogerako tozizza nensonga nebyobufuzi byemmere takyayina nnyo makulu tomuuza katugende kapakati akantu kano twetaaganya tuleete ebintu ddala ebyina amashi kati mu kalulu kano tuze Haji Bashir ngo Haji Bashir twogere ku byamubende biki bye tusuubira okukolera abantu naawe okoleyo program biki byenkoledde kuba kati tubyogedde by the way tugenda gikolayo nendowooza tugenda gikolera mu constituency ate ya tugikolera nga naawe bw'olaga abantu ababeera ku mukutu gwo balabire ddala n'ebifaananyi nga tubibateerayo balabe Bashir ddala oba ayina kyatakoze ddala nga mubaka wa palamenti alina okukikola wekiri kyonvunaana hajire katusibula abantu bana tugenda kuddamu ekirungi atusuubiza okujja njabbibawa ndowooza enjogera mugiwulidde kansubire mugikonyemu stamp mbasibulidde wano tusinkane enkya ku mupiira gwa buweekula ng'emeggana n'essingo nina wano omuwagizi awagira bwali ku kisawe bwayimira bwati wano we tukubira ssingo Sewajje bwe bamuwangula semanyi gyagenda kuddaba ekiyuya bagenda omukyawo Sewajje awagidde buweekula atadde ssente mu buweekula kyatakoledde buweekula eki kugula musambi nakusasula byonna kati Sewajje bamukwasako ne ttiimu agitwale out kati bamubanja ki tewali mbwajja mbwayagala kujja ku municipality ate siwe ekyo sente nazitaddewo abantu bakimanye buli goolo yonna egenda okunywa enkya $100 njagala goolo 5 kati 10 ekimu mpanza nti ngenda wali ku goolo ogenda ogiteeba jako kamera batandise kunnangira jako